Kaba n'obugwenyufu nga register eno yakuterekebwanga ekitongole ekivunanyizibwa ku kuwandiika abantu ekyannira nga kooti yejja okuweerezangayo amannya g'abantu abo abasingisiddwa emisango egyo. Okuwozesa n'okwobujulizi ku misango egikwata ku bikola eby'okujjula ebitannajja okukaka omukwano n'ebirala, ebbago lino lyagala okuwa omulamuzi aguli mu mitambo obuyinza okugoba bannamawulire mu kooti n'okulagira obutafulumya mawulire ku mikutu gyonna ku nsonga eyo, ne kalonda yenna akwata ku bantu abawadde obujulizi ku misango egyo naye akumibwenga bwakyama. Gavumenti erabudde bannayuganda bagenda okuweebwa emirimu okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olw'amasannyalaze oluyitibwa standard gauge railway obutakemebwa kubba bintu ebigenda okukozesebwa mu kuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka luno kubanga bagenda kuggalirwa. Bano balabuddwa obutabba bintu omuli kamera, amafuta, seminti, emitayimbwa n'ebirala kubanga kino kifiiriza gavumenti. Minisita w'ebyentambula n'enguudo General Edward Katumba Wamala yalabudde n'agamba nti gavumenti yeetesitese okukwata bonna abasempapa abaneenyigira mu muze gy'okubba n'okufiiriza gavumenti ensimbi. Minisita Katumba Wamala agambye nti gavumenti etadde omukono ku ndagaano ne kampuni ya Yapi Makezi okuva mu nsi eya Butuluuki egenda okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwa standard gauge railway. Mu ndagaano eno eteekeddwako omukono kikkiriziganyiziddwako nti kampuni eya Yapi Makezi egenda kukola oluguudo oluweza obuwanvu bwa kilomita 272 olugenda okuva e Kampala okutuuka e Malaba ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Oluguudo luno era lugenda kukolebwanga omulimu gw'okukola oluguudo lugenda kumala ebbanga lya myezi 48 nga baakutandika omulimu guno omwezi ogujja ogwa Novemba ku buwumbi bwa euro 2.7. Kikanyiziddwako nate nti abakozi abagenda okukola omulimu guno abanaakola emirimu egisingayo obungi mu kampuni eyo bagenda kuba bannayuganda era tewali byakutikka bagwirako baleeta kuno okukola emirimu egyo, era wano wasinzidde okulabula bannayuganda abanaaweebwa emirimu mu kampuni eno bakole emirimu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Temubbaki kubanga ekyo kyekimu ku kiremesezza abantu baffe okufuna emirimu. Bwe bamuwa ekimaloka eky'amafuta emisana kikola, bwe kigenda kilomita 6 kinywa lita 10, ekiro bwe kipaakinga kinywa lita 8. Kandi weebuuza bwe kinywa lita 8 nga kipaakinze nga tukitegeera. Kati mbasaba bw'onooba ng'ojja kujja okukola emirimu jangu ng'ozze kukola ki mulimu. Minisita Katumba Wamala agambye nti bakaanyizza ng'ebikozesebwa byonna omuli amayinja, amatoffaali, seminti, omusenyu byonna birina kuva wano mu Uganda, era bannayuganda ababirina ababagambye nti bagende basaba olukusa okugabirira kampuni eyo. Bw'abuuziddwa ku bukugu bwa kampuni eweereddwa omulimu guno, agambye nti obukugu obwo ebulina era nga basoose kugyetegereza ku mirimu emirala gy'ebadde ekola mu nsi ez'enjawulo naddala e Tanzania gy'eri kaakano. General Edward Katumba Wamala agambye nti oluguudo luno lugenda kuyitira mu disitulikiti okuli Kampala, Wakiso, Mukono, Jinja, Namutumba, Tororo, Butale, Buyikwe n'endala. Ategeezezza nti abantu abasinga obungi basasulwa dda era ababadde batannasasulwa nabo gavumenti egenda kubasasula. Abantu beeyo abasinga bawa nnyo ebitiibwa mu projekiti za gavumenti, era buli we twayita ne tugamba nti kati tukusasudde tuleeta greda nga tukugjawo, kati gwe bwe weekomyawo kati oba mukyamu oli ku ttaka lyange. Tetusuubira muntu yenna agenda tutawaanya ku abo be tutasasula, be tutannaba kusasula tujja basasula, kubanga waliwo abatugamba mwatuteekako X emyaka 10 emabega naye kati property ekoze eki erinnya ebbeeyi, mugenda kumpa ziri oba mumpa za kaakati. Kati awo tuddeyo Chief Government Valuer n'atuwa amagezi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako na Habo mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala, bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City, essimu 0704 80 1905.
Omuntu alimba omuwendo ogw'ensimbi kwagulidde ettaka abazizza omusango nga munnamateeka Dr. Kasozi Kagezi Nathan Bwannyonnyola. Kimenya mateeka oli okubanga akyusa ettaka ng'aliguze ng'agezaako oddiza amannya ge n'awaayo omuwendo ogwa wansi ennyo nga kyagezaako okwewala kusasula misolo gya gavumenti emituufu. Kasita ozuulibwa nti nno wawaddeyo emiwendo egitali mituufu egya wansi ennyo, osobola okusibibwa ebbanga eritasukka mwaka gumu oba okuweesebwa engassi ya $45 oba okukola ebibonerezo byombi. Sipiika wa Paalamenti Aneti Anitamo ng'alagidde baminisita okuli ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija n'ow'ekikula ky'abantu Betty Amongi bajje olunaku ku Lwokuna luno beyanjula eri Paalamenti n'alipoota ennambulukufu ekwata ku nteekateeka gavumenti gye yaleeta ey'okukwasizaako abakyala okubajja mu bwavu eyitibwa GROW. Sipiika Amongo babadde mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero ategeezezza nti aludde ng'afuna okwemulugunya okuva mu bakulembeze b'abakyala ab'enjawulo nga bategeeza nti balemereddwa okufuna ensimbi eza GROW wadde ng'ebisaanyizo byazo byonna babituukiriza. Who have written to my office complaining on the issues of GROW. They say they are wondering whether GROW is to benefit the women in Kampala Road or it is benefiting the women outside there. And the leaders are also saying they don't have the regulations. They want you to share the regulations and then give us an account of who are the beneficiaries of. Ombaka omukyalo wa Pakwaki Jenny Pachuto n'ombaka wa Rubabo County Naboth n'amanya basinzidde mu Paalamenti ne bategeeza nti abakyala banna bizinesi mu bitundu byabwe abagenda mu banka okusaba ensimbi zino basibako obukwakulizo omuli okubasaba ebyapa by'ettaka, ebbaluwa z'obufumbo n'ebirala obasinzidde okwebuuza obanga enteekateeka eno y'abafumbo bokka. The GROW project is intended to benefit women entrepreneurs of all classes, those that who are already having businesses that are ongoing. But most of the women have complained that when they go to the banks that these funds are being directed to, they are being asked for collateral in the form of land, and not only land, but they must have buildings. Ekitongole ky'eggwanga ekya Posta Uganda Limited kitubidde mabanja amayitirivu n'ebizibu ebirala ebitaataganya entambuza y'emirimu y'ekitongole ekyo okusinziira ku alipoota y'akakiiko ka Paalamenti akalondoola entambuza y'emirimu bitongole bya gavumenti akayitibwa Kosase. Amabanja gano gali mu buwumbi 20 agazze geeyongera okuva ku buwumbi 3 emyaka egiyise nga 2023 we yatuukira ng'ekitongole ekibanjibwa obuwumbi 20 n'obukadde 4 wabulanga n'obusobozi bw'okusasula amabanja ago tebuliiwo. Amabanja gano kuliko ag'emisolo okuli ogwa pay as you earn, gratuity ow'abakozi abawummula, NSSF ow'abakozi abatasa abasasulwa ekitongole ekyo naye nga tasasulwayo mu kitongole ky'NSSF, emisala gy'abakozi egitasasulwa n'ebirala. Omwaka 2023 we gwaggweerako ng'ekitongole ekya Uganda Posta Limited kibanjibwa obuwumbi bw'ensimbi 3 obw'emisaala gy'abakozi egitaasasulwa wamu ne gratuity ow'abaliko abakozi b'ekitongole kino. Ekitongole era kitubidde mu ndooliito eziva ku by'obugagga byakyo okuli ettaka n'ebizimbe ebikayanirwa ebyolekedde okulugenda singa tewabaawo kikolebwa. Kamishona wa Paalamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mu kukubaganya ebirowoozo kwa alipoota eno eyanjuddwa eri Paalamenti akawungeezi ka leero agambye nti obulwadde obuli mu kitongole kino bwetaaga eddagala ery'amangu era awakanyizza endowooza y'abamu ku babaka ba Paalamenti abadde bateesa nti ekitongole kino kigibwewo ng'ebitongole ebirala gavumenti byasazeewo okugyawo. The company profit before tax was higher by 1.67 and the reasons are very clear: debt write-off, non-payment of taxes. I think we're talking about a management crisis. I want to disagree respectfully from my brother who said they should have been nationalized. No, these agencies are set up for a reason. Margaret Robshaija Namubiri nga y'omu ku babaka ba Paalamenti abakiikirira abakozi mu Paalamenti agambye nti abakozi bangi mu kitongole kino bakaaba olw'obutasasulwa misaala gyabwe so nga n'abo bawummula babonaabona okufuna akasiimo kaabwe. Ekitongole ekya Posta Uganda gavumenti yakitondawo mu mwaka 1951 wabula mu mwaka 1997 ne 1998 nekyabuluzibwamu n'etondawo ebitongole ebirala 3 okuva mu kitongole ekyo okuli Uganda Posta Limited, Uganda Communications Commission UCC ne Post Bank Uganda.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabasafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7-239-377. Minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga atendereza nnyo omutindo ogwoleseddwa amasaza Buddu n'Ekyaggwe mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka guno ne gugasobozesa okutuuka ku fayino y'omwaka guno. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire olwaleero ku Bulange e Mengo, Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga agambye nti wabaddewo okusitula omutindo mu masaza gonna 18 agavuganyizza omwaka guno ate nga n'empisa zibaddewo. Fayino y'amasaza wakati wa Buddu n'Ekyaggwe yakubaawo nga 2 omwezi ogujja ogwa Novemba mu kisaawe Namboole kukinyisa emitwalo 2, emitwalo 5 n'emitwalo 10. Oweekitiibwa Sserwanga agambye nti tiketi ez'omupiira guno zigenda kutandika okutundibwa mu bifo eby'enjawulo mu kiseera kitono nnyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eRweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Essimu noti 7-6-1-1-1-6. Ekiri mu ssaza Pennsylvania eri Amerika kissa kinegula enjovu 2 eziramuzi obwa pulezidenti okuli Donald Trump ne Kamala Harris bombiriri bakusagula obuwagizi mu ssaza lino olwaleero. Essaza Pennsylvania lirimu ku masaza manene agasalawo ku kalulu ka pulezidenti wa Amerika era lirimu ku masaza agatalina ludda lwankalakkalira wakati wa Democratic Party ne Republican Party. Ensonda zitusuuniddeko nti Kamala Harris ateeseteese okusuubiza abaddugavu abangi mu ssaza eryo nti bw'anaakwata obuyinza agenda kubateekerawo amakubo aganaabawa ensimbi ate nga ye Donald Trump essira agenda kulissa kubbulula ebyenfuna by'eggwanga. Okulonda pulezidenti wa Amerika kwakubaawo nga 5 omwezi ogujja era ebibala ebiva mu kuteebereza okutonotono biraga nti Kamala Harris akyasoolobyeko katono ku Donald Trump naye nga bino bisobola okukyuka olw'ebbugumu eryeyongedde. Bannaffe